Kivubuka gwe umalu kiseka nakugamba ojja kumaliriza bubi ate wootawirwa n'obulamu ojja bufiirwa nkubuulira eyo NUP gy'oyagala okuzanyiramu umalu kiseka eriko omusaayi gw'abantu abaafa bw'oba onoonya ebibyo tandika ekibiina ekikyo muvubuka gwe totegeera omanyiira abantu weegendereze ku byempulira n'ebyemmanyi naye ebyange biba bitono kwamanyi bingi eyo South Africa ensi gy'olimu mbi nnyo oli muvubuka muto olina amaanyi agakola naye olemedde ku nsi mwana gwe vva ku nsi ensi eno nnene abantu bazibu kwata pasipoti umalu kiseka linnya gende mu Europe ve South Africa mwana wange onkaabya amaziga oli musiru oganya okwebuulirira lwaki obudde bw'omala ng'ovuma abantu toyamba bakadde bo lwaki toyamba nnyoko umalu kiseka nnyoko ogenda mukaabya amaziga mwana wange bali abasajja ovuma baaki kati South Africa emundu ziringa bijanjalo mwana gwe oyina emyaka emeka umalu kiseka oyina excitement olinga eyakalaba kamera lwaki tokola ekibiina ekikyo muvubuka gwe koolirinnya wano nze ebyange biba bitono ovumya abantu ensi mugikozeeko olutalo mutakudde entalo kiki ennyo muvubuka lwaki tovuga wuba mirembe osobola okwogera byoyogera nga tovodde bantu wano gwe wagamba abantu bambega nawe Black Mail omulabye waluma musize Black Mail muwayiriza abantu muonoonye bizinesi z'abantu bavubuka mmwe kati banno bakunaabidde maaso nawuli awo ngangala setulaga jenemo seje mulimu wali oginoonyamu ki ojja kudde Uganda nze ndabya mwe bavubuka mmwe abali awo ebweru waliwo akavubuka kanaku kazibu kekani akakavuga uba ya airport this boy who is poor kanaku kazibu kekani ako kavuga airport uba Bashiru akakana ka Bashiru kavuma abantu wano nekawebuula abantu kakubonga tekaina nawe katandikira nanewe kasula tekainaawo niye kali yawo Dubai kama nyira buli omu bwe kadda wano n'emmotoka gye kavuga okuvuga taxi wish bakawampe muzira kisa kiki mwemalamu n'ensi ovuma abantu oyina ki mwana gwe oyina ki muli banaku muganya okukola n'okwebuulirira nemubeera kuno ne mwasaamirira nembutufu nga watuddeko weka oyina ki muli myaka egizaala oli munaku ogenda zaala banaku banno beba bana bosanga babonabona n'omubuuza kitaawo yali akola ki bwe yali tikitoka yasamiridde bwasamiriza baana mmwe mukole go and work omuntu wali sete ku tiktok bakulimba teri sete ku tiktok fetwadde ku social media kati nyena myaka mukaaga bana abali wano tebalina kikumi kye bagenda kuwa noonya akalima okole wano teri alina sente atakola ane mukeera kuvuma kwewemula kumanyira batu akakana ka Bashiru ako kali bweru Dubai koza masowani g'abawalabu kali kavuma abantu ninatuka ku mwana nempuliyanga n'okumusiba sisobola nali ngenda musiba oyo omwana it dawned on me ngamba oh my god ngati kana nawe kabeera mukozese emyaka gyammwe bulungi obuvubuka bwe bukolerera obukadde internet kyosobola ogijjamu kufuna abantu bakuyamba kuva wano internet bagijjako visa get a visa genda weeyiye omuntu ekyo nekikulema Uganda ekulemye Tanzania ekulemye obulwa genda Congo
abamwe byo musigalidde bikuba Kongo. Kenya ekulemye, Tanzania ekulemye, Uganda ekulemye, Dubai ekulemye. Lwaki tufuna visa? Abantu bangi kuno. Lwakuba mwe temumanyi mwe muvuma buvumi. Bananga omuntu asobola okuyamba ano n'okyusa obulamu. Muve wano. Muve wano. Umaru Kiseka. Va ku bantu. Sigwa asoose mu Nuupu. Nane musigo obukyayi. Bulaka meiro bwetu bweba nawe mala n'ekuddira. Oyo state agent kati nno bagenda ku deportinga mwana gwe. Ate Umaru Kiseka bw'otafiira South Africa. Nze noonya maama wo kumugamba nti oyo mwana ayinza okuddira mu sanduuke. Abasajja bali baveeko. Abasajja boovuba basooka mu South Africa bagimazeemu emyaka 2. Eryesi erine mundu. Bagendi bakutira obwerere nga n'obunaku oli munaku. Lwaki todda mu bayo n'ovuga n'otambuza b'amalaya? Kale Umaru Kiseka ba customer baba babuze. Tambuza b'amalaya. You can make a delivery of prostitutes. Bobi Wine mugagga. Muya wedeketeta Bobi Wine mugagga mwababona. Bobi Wine teri mwana wabo nabona. Baganda ba Bobi Wine bonna bagagga. Ngetuna yesamya kimwa ndemo setulwago oliawa nyoka aliwa. Basi tuli mu setulwago siri walira muri eyawa eriwa struggle one. Ababaka ba Nuupu bali eri mu parliament beerira sente. Bili South Africa byasamiridde mukufuna emirimu mukole. Wano tewali struggle. Museveni tagenda kuvaako kati. Believe me, hate me. One thing that can liberate you is to get a job and work. Change eri munsawo yo. The more money you have, the more change you have. Wano omwavu tayogera. Omwavu ayagala wanyina. Uganda bwetuuse omwavu n'eddagala tojja kulifuna. Noonya sente okole. Ebyo mbera ngamala obudde firiya dictator ofiringani gotaleeta kisira. Museveni go amuleta. Kubaleta Museveni waliko. Osobola okujjako kyotaleeta gwe. Biriyo bakitamwe lwaki tebabawa mirimu. Can you remove something you didn't bring? Bw'oba oyagala kujjako Museveni genda mu nsiko. Yingira Mabira Forest. Ndabe wotaveeyo ng'oli mufu. Museveni si yakubya obwavu ku mulembe gw'Obote famire yamwe sente yazina. Baana mmwe munoonye sente muve ku kumanyira abantu. Omwana n'ava Dubai nga talina wadde ekikumi n'alinganga emmindi ewonya obulwadde bw'olubuto. Bive Dubai nga n'akadomola akanaaza omubiri takayina. Biryo byasamiridde. Katonda akuyambye ogenze ebweru. Why don't you get money? Why don't you get job? Biri kuno bivuma abantu bemanyira babasinga. Nze nawe sina mwana wa TikTok ogwenziramu. Gwerete ekyapa ky'ennyumba yo n'emmotoka gy'ovuga. N'omulimu gw'okola tutandikiraawo. Nze bw'oba oyagala nkuddemu. Leeta ekyapa ky'ennyumba yo kwetudde. Leeta emmotoka gy'ovuga. Oleete n'omulimu. Olabe nti ebizibu tulina byanjawulo. Nze ebizibu byange byanjawulo ku byammwe. Era nze bwe nnyiiga obulungi bwe nti wajje n'ossale. Ebyange bakulu be babikwatako siri level zo. Toteka mu kirasi zo naawe. Mbo Junior, zendi TikTok, zendi technocrat. Mwana gwe akakuteka mu kirasi zo. Ze kyanoonye emmere ya leero nze. Si bwe nnyiiga wajje n'ossale. Wo President Museveni. Wajje n'omuwoozi we n'amwangule. Sigenda ku poliisi kuloopa. Siri mu level zinoonya DPC. Nze wano kuwa ezo statement zammwe. Nze manyi abayina obuyinza gye bali. So don't put me at your level. Nze nensingira bye njimanyi. Ongamba ki? Kati gongamba ekigwe. So ne waliwo n'abantu betulenga katubona ngamba ki. Nze abanvuma. Era woba oli eyo mbu simanya nkuba kyeyo, simanya nkutambala simannyo, ndi UK. Gwe tonkwata video. Sinza serebu ali mu Uganda nzeka. Sagala kumanyira banagala munzeka akamanyiro. Buli wempita bankuba ebifaananyi. Nze serebu nze kali mu Uganda. Mama inakola erinnya nalikolera kyalo. Tonkwata video tambula ogende wa mwetumbavu. Try wakalaba Junior. Hey Junior. I'm tired of that life. I'm an ordinary Ugandan. Mulekera okupisanga serebu bundi waggulu nnyo. I'm an ordinary Ugandan. Biri wano byenkuba ebifaananyi. Tobulya bya selfie kundoga bulozi. Junior I need the selfie bisibira masabo.
Kwa muntu kumalako emirembe nembulwa ne wentuula serefi kale nze Rihanna kale nze Rihanna I'm like you tonkwata video tonkuba bifaananyi I hate it kale munzibulemu oluguudo mirundi road so baana bange muve kukumanyira abantu mukole Umaru Kiseka ebyo byolimu singa si byolimu oba wagenda South Africa vuga uba nyokali mukyala wangu Samannyo oli ku bantu bavumo bajonkera ono state agent gwatali state agent wabamanyote nze mwana gwe nakutereka Umaru Kiseka naye ko olirinnya wano tata wange we yafa wa celebrating nokola party hey wadda ku live mwana gwe nga tata wange afudde nozina amazina Umaru Kiseka nkulinze lwoli tonye entebe bwoli tegera ati je yalaga tebagaba visa bana mwe mwefudde ebitagasa you have brought pain to people nze nyoko gwe nkwatibwe nako kwalo tuliraba tulyeso otinga bavubuka mwe mumanyidde abantu but what comes right obebyeyo bibatuddemu butuuzi sifa baba wangangusa buli kisinga owulira ekyeyo kikutamye linnyonnyodde tutandika kutubulira UK tubonaabona ani yakutwalayo maama ne Sudani babonaabona Virginia ekyeyo tokimanyi oba ekibulasi kikulinnye ku mutwe get the next ticket come back home teri yakutumayo ne sente temuyina abasama mwenna muli wano temuyina sente wiiki emu nga mudduka muli mu 4 points musula bana mu ruumu basaba kya basula bana onasuze mu kapeti oli ali mu firiji onasuze mu mubira bwa munne oli wansi w'ekitanda really mbo fetisha ku 4 point ruumu mugisulamu bana bate mudde wa muje ba mama bamwe bali ne mwebakeyo ne mudda ku 4 points musulamu abantu bana mu ruumu notuka mu ruumu nga yonne ewunyengato bawunya stocks mbo basama temuyina sente ebyo byokweraga mbivire muddala mulinga bali mu bed space kiri ku 4 points awo dumu bagabananga bane ono wabeeramu ku macha sawa 2 omulala ayingira 4 oli wabeeramu ku 5 omulala abeera ku 6 which type of basamayo muli basamachi biriyo bisanyambala asimannyo biyola biwambwa mu park wan temuyina sente n'abana Uganda bali wano babasinga kati biri mu nonivi mbunyera ku maasa sente o maasa ziri waggwe atunanga ekyangwe mu Doni Felix mbo mugaga toyina bwa doni bwamu yasamira muri bana banyankole bamaze mbuyinze emyaka 4 bote bazimaasa gwazinonya ku kyeyo zimaasa nga wazibye kwana nebijjako no mu doni biki doni wawa doni choina kizimbe kimu kibugagwa mu family zine bizime ngasi ulyanga ko linya lyo ku kizimbe na kimu bili wano bigula bereya emetwala asatu kogaga walidde gwe sirani mbwa nagawa bijano kumanyira abantu table mubala chapa chataka Jodi, I have a table in the bar. What is the table in the bar? Biwa debi nyanya doni nankani doni mazi please mutujja ko buna kyalo bwamu Uganda have more money than you mubera wano week muno duka olofa babera mu Uganda mwaka ku mwaka nga we are spending money oli ku Johnson yemetwala 28 Junior nze bweru ndi mugaga owawa ko ne bana mwe malugo kage gabasumbuwa nebidda kuli ne byasamirira kitudde mu bara kwa yakinda tebo byebiki temuyina sente abasama muddeyo mukole manyena masa sente kitawa akola Bank of Uganda omasa ziriwo wadu tutibate mu respect omuntu okola shift 8 ne oli wana Uganda osasanya sente omuntu woba olongosezza abakadde
seti ziwe ekitiibwa bana Uganda tebasanyukika omuntu noba n'amalo otambula ne babawunsa 10 olinga agenda okulwana n'ekkoni babawunsa wetaaga baki gwani ayagala okutta gwe who has to kill you obisanga bitambula ne babawunsa 8 mbu musama mbu yavudde mu America kyava akuuma ani akuuma bakuuma ku ki masikini ya Mungu maloko kagigaba oli minister aye VIP ya mukubanga mbabereyo mu bubuga bwabwe mu poko joint za New York. I came here, I'm American. I should have a certificate to protect you from who? ADF ye kunonya. Malogo kagega basumbuwa. Mubirekerawo nogena nemo nagena motoyi mu babawunsa ne bamuwerekera ne bakulira ngo opama. Banange amalo kibi bano kuve masaka kyangu nayo kugwamu ekyalo. Gonza buli yageza okulaba ka milioni mbu ya damu agala kugeya. Choa buli kyabadde mu ddwaliro tukimanyi kugeya abantu bajja kugeya si kubanga anti bakulumirirwa. Ekyo nno mukitegeere kugeya. Abana bageya. Neda oyo gondi yamuyambye era sente zavudde wano ono ne bama iye bye tubeera mu kugeya si kulumwirirwa. Abalumirirwa batono. Era tuddayo no abantu bamulambudde nnyo kugeya. You become a topic. Nkutidde. Ngoda kubana bongo manyira. Kati uwaita bamulekwa. ba orphans bakwano babe banavaayo your friends. Be banabera ba orphan. Banange mukule. People grow up. Mukule. Mu having a time for your families. You can't be busy on your children. Tosa kwa serebu kubana bo ne mukyalawo. Enseno ne wekuwana ne komayo. Abana bo bana bo gwe musayigo. Kyekitwe kyamakulu tojja okuleka ku nsi. Kyekitwe kyamakulu. Nze kati tolaba buli andaba mutabani watamale erinnya terisobola kufanga oyina abaana. Amuli eyo amuserebu amuyati zawede yeta ina baba oyo Juliet. Subulira totubulira. Nako wano kuwana abantu. Kyagala kuwana abantu. Nakowa. Ade abimboza. Juliet yakoze bulungi era yatuteka milioni ebweru so what? Abadde atwala kitange tombulira naawe. Bwaba yamba nnyo lwaki tayamba abemulaga ayamba ayina buyambi. Mutuleke nammwe. Nange era you are jealous. She didn't invite you. Bw'atampita nenvaako ki serious sinwa. Muleke nammwe kuloza ati obulamu bwaffe mbu butambulira ku bantu. Please muleke okututeekako. Kati olwo bw'atampita Sipama. Nze nebbere yanzirukanya. Mukwano nebbere yanzirukanya. Nze sikyabinwa bibbere yasimanya Johnson. Binzirukanya abasawo babingo bako. Sikyalina budde buwaana bantu. Bate gundi ayamba nyagende emulago. We wali abeetaaga obuyambi. Banange yakoze nnyo ayambya owanga ayambyano. Bayamba bamusiime. Sikyalina budde. Anekubako gwe nekubako sikyegu y'abantu. Owange ye wange. Andagate sina makulu sijja gakuwa. Mwaka nno mupya. Ge mateeka gennena. Gobeeyo. Nondagate sina sigasa. Nange nja kufuula atagasa. Aza nesibako gwe nesibako sikyesiba ku bantu. After all teryandiisa teryansuza. Kati muwane mbu muwane kale Juliet yakoze nnyo. Yakoze baba. Agali bintu byo bawaniriza. Abantu wano bayambye. Banange. Tunabeera ku kyakuyamba. Bane batu banange. Katukubama bina muliro. Mama waliwo yabaddaano omwenge n'enjaga bagenze jimu n'onamu. Kati kyamaanyi nnyo ekyo. Owange kwa eriye yanwa omwenge n'enjaga ye bamutute mu America jimu n'onamu kati tuleme okulya bamikwano ffe twafiirwa dda. Kati olwombo tufa nnyo. Nange tujenga tubuguutana tetukyabuguutana. Buli akola kyakola akikole oba tekisobola kireke tetujja kuwaana ate tujja kuwaana kale tuganye.
Bobo yamba oba tuyamba bireke banne oba tuyamba tunabeera kwekyo oli wabaya n'omwenge gwe nenjaga nga bagenze jimu nunamu tebitukwatako mukwano naffe tulina abalwadde mama tukubere kati amabeere muliro afara agumutuma agunwe oya afara agumutuma oli omwana we byayagala we bizza baaka fire biba bizizza naffe baffe bagunwa ne bafa tunabeera kwekyo kimo eze banange mundekeze ndi mukoowu naffe abaffe bagunwa ne bafa sekyo si kipya oba oli anwa sigala oba oli anwedde mwenge gwe bikwata ku ye entayali zitebinkwatako nze ndi okulaba bigenda mu maaso kati oba ani amututte oba asigadde like I don't care. Sifai, I go with that. Hey, kabia we kaba kaziza. Hey, zibana nava ku mwenge. Nze sikyagunwa. Abasawo bagungana. Kati nwa juice nwa butunda ndi ku mazzi mukwano omwenge si mwangu so ketubasabire abalwadde mwenna muone mwenna abali emulago abalwadde abali malwaliro bambi muone Katonda abasaasire nyenze tujangu nkubire esimu mbu Junior mboli mulwadde nnyo abaffe bafa kati agasaasira ngajjewa tukyali mukukungubaga mutuleke nze ndi mukukungubaga mukwano obaani mulwadde obaani mulamu tebinkwatako kitange we yafa gwasingani tewali nange kirina wegejja kusinga abawona bawone abatagala kuwona namwe mulabe ekiddako bannange so mwaka guno ogujja banekamba bulire nja kubanke yalinga lesi era buli kisa alowooza mbunyenda vuma Junior mukwano si kyali mu ntalo namala ebintu by'entalo si kyabyagala nabirimu nabimala anjagala atanjagala ndeke si kyegula kati mwabasama simanya masama nze sirya mbasama bwe nkusaba sente nozinyima aizulu nga tugenda kukiddako mwaka munamba gwa badandisa olinga amazi bayi mumanyira nnyo abantu sana tebakuyisa basamalire muli kamwaka munamba bye badde batuliisa mboyo kyamunyezeza tebamuwadde sente lwaki oba tozimba ate n'okubanjizaako mmanjizaako woba olina yakubba sente zo jangu nze nkuyambe tumubanje olabe emmanja yange owajjukira olunaku lwa paradimu zawedde we yaliyo ne Shiraga Shumba ndujjukira kati lweki yagamba ofune eccupa yaŋŋamba nywa buli kyoyagala on my bill naawe nojjayo eccupa ki nkugambye n'ensooka njoganga buli ansala mu maaso nvuma ate ndina omusama naye omusama gye yabulira saamanya we nafuluma nensanga Shalom nga bamaze okuŋŋamba mbulaba Junior Shalom nanga Junior yagenze dda Bruno ke baabo bakagenda ne ŋŋamba kweli ATM ye yantaasa kuba mu nsawo nali nsigazaamu ebiri gya transport naye nga baba sama Vincent wamma bazinda mu kulaba okwo bano abeewola abadduka ne baleka zibbiru mu mabaala sente eri wano Uganda Junior yali osuze ku njala isulanga ku njala bas plan di mulekwa kati nga kiki ekintwala mu busama okusuubiza abantu byesitagenda tuukiriza kati gwe mukulaba okukwaba sami sente zo zibadde entono naddala omulundi guno ate batuswaziza nnyo ne Kadama asinga omusama anga omulundi guno sibategedde abamu beesiba mu balwadde b'abalala kwegamba omuntu asanze omulwadde w'abali n'amwesibako kabasema b'omulundi guno mbu
abamu beyise balekizare caretakers. Ulira ono mbu Bobby Ganta weeswaza kati ne mokwogera amazima gwe simanya jeke bikoze bitya. Musajja yansuubiza n'atampa mba neeswaza biki. Mirundi yatuwa Tamale Junior yatuwa platform okwogererako ebizibu byaffe gwe simanya 80k. Nze platform yange buli omu ayogera byayagala. Nze sina buzibu. Bandeke njogere benjagala omusajja yaŋŋamba nywe kyenjagala n'enkyamuka. Abasama bosi kati waliwo wano gwe bayita Donny Felix. Munaku muzibu. Yabadde ampita bw'alina pato olwaleero ku Nonivi. Ne mugaa gwe Donny Felix oddangamu okummanyira. Zisirire ezo gwe muvubuka. Musama kyalina enkovu ku magulu. Musama waawa. Donny Felix. Alina enkovu ku magulu. Alinga yazannya gogolo. Musama waawa. Alina enkovu ku magulu. Muyabadde ampita. Junior, I'm Donny Felix. Come, I have a party mu Nonivi. Mga siriwalira muli. Nze be bakyabinimba. Nabeera mbasama tebalina si. Bagula myenge otamirira okwo. Kati omusama agula bereya. N'akumanyirira okwo n'ogifuka wali. Junior uliriza ono namwandu simanya Joey. Mbu I am Joey. Mbu yasamira eri muri Uganda muwoza mulina sente lwaki oba osabiriza Gasiya. Kakati namwandu Joey kankubuulire kino ekigambo. Soko nnoonyerezeko tegere kiki kyendi leno otegere nti n'ebyobwereere. Yensonga lwaki naawe we bagamba nti musimbe wali layini y'oluseko ogisimba. Ntambula ntudde wensula tebamanja naye oluseko endukamula. Ate era beetuumye ebyo ebinnyanyambu namwandu Joey. Kati oyinza okisanga tekinnabatanga. Ebyo ebikazikazi by'ebulaaya ebyo byekyusizza ebinnya mbu namwandu Joey gwe nabatanzi. Ekyo kikazi ekimanyi kyafibwa Bawato. Bawato yafa bulwadde bwa ayasamire muli. Oyo tayina munaku kyekimwogeza. Ate Joey nonyako nkugulira ekyemisana nze nja kisasula sijja kukubula nga Ricky. Ekyo kikazi ekimanyi kinnamwandu Joey kyeyuke tekina wadde ekikumi. Bawacho yagwa ddalu n'afa. Yagala okubiwaana. Junior ngenda kukubira essimu. Nja kukubira essimu enamba yo kasita Ricky yagimpa. Oteekeko $10 naye we byatuuka Junior gwe wenkusindikira ku ssimu ojja kuŋŋamba tozirabye. Bayira ejona kuyise nayo babaddeko ki ku Nonivi. Olina engeri gye wabuze. Nabadde biwanvu ati kati Adija Namyalo yazze n'asooka mpaawo ku ssente ne ŋŋamba nkyakola kiwa. Adija Namyalo oyo abikola kasita yampadde ssente n'embula. Kazi yampadde mba nkyakola kyawo. Nakunoonyeza Anita Love n'aŋŋamba noonya Junior mooche ne ŋŋamba ku Junior kwengenda okuliira. Nabadde ne Seguya. Naye ne Seguya naye oluseka alukubira ddala. Anko Seguya nkutumiddeko nnyo. Ate mukulu wange Shalom ogamba Seguya. Mukadde waffe owaabukedde. Nkutumiddeko nnyo. Alidde sente za zaawedde. Naku zino yeeyita Omumerika. Yeeyita Omumerika. Seguya. Yatukuba ekikono ewa Juliet. Kugambye. Ate baatulabyewo season eno. Ne woyogera nga neesembeza nali ne Nando Love nga neesembeza ku meeza ya Juliet Gizaawedde anti omuyimbi wange wuyo asembedde nange kaŋŋende. Ekikono kyali wali ng'omusiyaza akuba ekikono. Naye ekikono kyabadde ku meeza ya Juliet. Ngamba wali we twali ku Paradimu. Ekikono kyali ku meeza awo. Naye okumanya omusama yanswaza. Omuyimbi twamuwa akakadde kalamba omusama yamuwa $200. Juliet yamuwa $200. Aga Katonda mu ggulu ne okubira Nando Love essimu n'omubuuza. Anita yaŋŋamba genda mu motoka gye yakakadde. Tukawo omuyimbi waffe. Tuba tuteekayo ndowooza omusama n'agamba nedda sho tebagirya. Musama n'amuyita ku meeza ne ŋŋamba leero $1 ziyiika wano ne nsooka nnyigako Nando ne manager we Aris ne mugamba Aris leero nze abavuga nze abatwale waka. Baakimalako omusama ku meeza kwavaako $200 nga tolina nawe otandikira kusaba muyimbi. Naye Juliet zaawedde zo ssente zibadde ntono kubanga nange nagendako yo mubuuza Juliet ngenda okulaba nga ssente ntono kubanga sendi ne baati mbu yaba $10 100 ne baga omusama
sente zo Nedda kuluno omusama sente yazirina. Naye abakubi b'ebikono bali bangi. Bankuba ekikono ewazaawo daawo. Ayinanga vubuka ako ke yeeteeka kaka kakola make-up ako. Oba keekaani ako. Nkerabidde erinnya. Bali akavubuka ako kankama. Keekoze ebintu ebinyiiza like that guy nags me. But Juliet leero atambudde n'obuvubuka obuli cheap. Keka nazibu. Yabujje France, yabuteekamu tiketi n'asooka abuleete Dubai n'abusi ne busala ne budda Uganda. Zawedde yabadde n'obuvubuka obuli cheap buli obuvubuka sibulabanga. Obusiba ne Bereya. Obuyiwa Bereya mu kacupa kwa Lwenzooli. Zawedde cheap yakiye. Naye nga y'omusama. Y'omusama tukkiriza tugaane Junior sente alina. Zawedde talina sente. Kuluno sente zaali ntono. Zawedde yasooka neyeteekako obuvubuka nga buli cheap. Waliwo akavubuka siba bakaita Naziru. Bada akana kasita kaiwa Bereya mu kacupa nemmanya. Nze sanko musama aiwa Bereya mu kacupa ka Lwenzooli. Nga basiba emmere abo abaana. Zawedde kuluno obuyinja bwo wabuyiye. You moved with cheap boys? Tebulina kirasi wadde nga bwezi nyebinyiiza. Oh my God. It was disgusting. Juliet. Nkwagala nnyo naye kuluno tekyavuddeyo bulungi. Nimpulira nga nswadde. So bakaita Naziru, siba Naziru. But kali akano oba amaalo gakika. The guy nasiba Bereya mu kacupa. Nalaba status za Juliet ku Gondi ku Snapchat. Bapostinze obuvubuka bwe Makindye n'ababbi b'amasimu yabapostinga Juliet. Juliet kirasi yabuzeemu. Bojjange Uganda tambula ne bazali. Gwe zali tomulaba atambula nani? Atambula na bawo.